Maama wa Gravity Omutujju afudde kiki ekimuse ogenda kubanga byonna obifuna mu maaso awo. Maama Fiina naye ensonga za Hajjat Zula ne Hajji Ali naye abiyingiddemu nga wogenda okubiraba mu maaso awo. Ate ye omuyimbi Sesha Mayanja finally naye era akomyewo mu nsiike y'okuyimba. Full figure aleese bwino yenna asaagala obe ng'obisuba wano ku Suvia News Extra. Rape mukyala Bindeeba bannange naye amaze n'alabika kumugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kanzikirize nti muli bulungi nga enkola yaffe. Mbasaba video no mugimpere like era nensaba gwe wenna atandaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Abo Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko mukwano ate weefunira ebisinga otoddeyo n'olumizi w'ebirwadde simanya mugongo simanyi biki nga ba BF Suma weebale munange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'amawulire gannaku nnyo nnyini ddala munnange oluvannyuma maama w'omuyimbi omunene mu ggwanga Gravity Omutujju ate bambi okutuva ku maaso nonno kigambibwa nti yebase olunaku lw'ejjo nga mulamu talina yadde wamuluma munange obudde ne bukya ne balaba ye nga tazuukuka essaawa bulijjo zaazuukuka nga ziyiseeko munnaye omwana gwe kugenda akole kyamuzuukuse olugenzi okumukwatako ng'omukazi teyeenyeenya ng'omukazi tassa munaye kwe kuyita abantu abakulu babadde abeera nabeewaka bagenza okumusanga nga gwe gwenku gwe gw'amazzi nga yasiseemu dda mufunze nga mukama munnange ate yamuzizaayo eri gye twava nga gye yamuzizza era bwe njogera ssaawa zino zembuyaga ezikazi empewo nenga bambi twongera okugumya omuyimbi Gravity Omutujju era bambi bayimbi banne bavuddeyo ne bamugumya olw'eno embeera gy'alimu era katusabe omukama amuwe ekitangala kimwakire atebenkere emirembe munange omumwa guno bayibuli ekyogerako mu Proverbs 18:21 nti olulimi lutonzulwa buyinza okuleeta okufa oba obulamu era nga wenjogeera ye TikToker Silver olulimi luno kati luno lumututte luzira gy'agenda okubeera tumanyi bbanga ki lyagenda kugamba komawo addemu ali butalo oluvannyuma lw'okweyogeza wano ebigambo ebitategeereka nze kyovula bw'oli newajja nampa sitole suvi nkolera sitole we bati ng'erimu bintu byakuvuma erimu bintu ebikwatagana nze sitole sigikola apaana kuba mmanyi olulimi luno lubi ate lulungi ng'olwerangiriddeko era ng'olukozesezza bulungi kati yuno Silver yagala n'ayogera ebigambo ku kaana kati ali mu kkomera kale bwe tuli bwe tweyongerayo takyali nakawere kati omwana baamuzza nakodda rape naye bannange kinyirira bannange rape anyirira amazima gali nti yakusinza aba yakusinza tula kwafa abakazi kye kintu kyatulema okutegeera ne munnange muno omulaba nga anyirira mugambe nti beddala onyirira mugambe oba ekifo ky'okumunyiigira ate naye akubuulire biki byakozesa gamba ebimukuumira ku mutindo naye fe abasinga olaba omuntu ng'akusinzeeko ng'anyirira ate okolawo obukozi nnugu n'omuwalana era nga munnange si ye yekka ye Rahma Pinki naye asazeewo ate wiikendi wamma agiyingire bw'ati era mu kapinki ke nga wookalabaawo omuwala omulungi akyasinza obulungi mu bayimbi bonna tolina wali wonna ky'otugamba kikirize kigaana oba onyiiga nyiiga bibyo naye nga awo bwe tuli baddi awo wetuli bantu bange era nga alina akayimba akapya keyakubye osobola okugenda wali n'okanoonyako munange tweyongeddeyo ku nsonga z'omwami agambibwa nti yakwata omwana Hajji Ali munaye fulufiga muyina mu maaso wano nga kyakola okukomerera omukyala eyasibisa Hajji Ali kugamba n'obusungu bw'alina abusinziza n'obwa famire bannange muyina mu maaso wano nga kyakola omukyala bannange Maama Nisha naye nga tetumanyi omukazi muyinza okuba mumuvuma nga muvumira waweerere ng'omusajja munnange yakozesa omwana oba si ekyo kale nga teyakozesa mwana kugamba biri awo tebibuzaabuza naye sokolayo full figure kati n'obusungu bw'alina bannange amagulu n'onyumirwa n'ofuna otulo bakuzaala gwe bawayonkambwa n'ofuna otulo ng'omusajja yakuzimbira ekizimbe ng'ekyali mu kkomera osobola okufuna otulo ng'oli muntu be bantu temula boogera bokka batambula bawuununa tebalina na ssanyu ku mitima bayina amaziga mbalabirawo balima n'amalime gali wano gatambula butambuzi ne bakola bati gakulu Katonda bapanisize bayina ebizibu mulabanga oyo kungulu bawunya amanyuma bayina ebizimba mu nyuma bayina agalwadde mu mbuto tebava mu malwaliro Katonda bapanishinga nagano omuliro gwokera ku nsi nkuzaayo omuliro gwokera kuno ku nsi omuliro gwokedde abantu ku nsi kuno Katonda panisinza abantu
kyandibadde kyakuyiga nnyo buli muntu n'otandika okukola n'olya ssente yiyo neeyo gye bakuwadde mu mirembe ng'olina akuwadde kyova teri muntu agaba bugagga tebakulimba teri agaba bugagga paliza musome newagera kumakya nampa akawumbi obugagga tebabugaba bakola bukole ne bw'olikeera kumakya nofuna akakuwadde wali tebagaba bugagga success and fair based on the reality akadabo ka Hajji Kigondo obugagga tebabugaba tebabusikira ate tebabulonda obugagga bakola bukole it's your mind it's your own hand ne bw'olibba ssente z'omuntu meka toligagga wate toliba na mirembe ne bw'olibba ebyobugagga byomeka n'obikumpanyanza ne beka abantu abakumpanya ettaka lye abantu basengula n'abafu basengudde miramba abafu basengudde wallahi ya Mungu omusanga ku kkubo ng'awunnuna yekka ng'atambula ng'azimu abaana bakoze bannabwe ebikolobero mu Dubai eyo naye wallahi ya Mungu the end of life omusanga awunnuna ng'effulungu nga talina kiddako kubanga tebyali bibye babiregama bw'olimala okubba bakubbe naawe ekikyo tekiriba kikyo ate naawe tolibeera kya munno tewali afiira munne oyo n'abadde fulufiga atajjukira fulufiga olunaku lw'ejjo yatuleetedde obujulizi obulaga nti ono omukyala ebintu abitankana era nga si ye yekka ne maama Fiina naye agamba nti ono omukyala aliyimba mbu kubanga naye bamuwadde sitole z'ono omukyala nga kugamba nga muyaaye mukumpanya mubbi w'abasajja abayinamu kasente nti ebyo byo singa baali babisomera yandibadde nga yabisomera amma kati nze simanyi oba ekituufu kyekiriwa simanyi nakumanya era agamye edda mukwano totulumya mitwe ekituufu okimanyi vaayo ogamba abantu Zula twagala ozuule ebituufu byoyogera ng'erinnya lyo baliyita Zula ebituufu byoyogera ogenda tulemesa ensi tugenda kutandika okutya okitegeera ffe tubadde mu bufumbo abasajja bakuzizza abaana baffe abaana bakadama bali bweru abaami balina abaana abwe balabirira wano e Uganda Zula olwamala otuleetera emboozi yo gwe yagireeta teri yagisaba n'osirika Zula omusajja ali mu kkomera tolina kyoyogera oyagala tukolere ki oyagala tukolere ki nnyabo oyagala tukolere ki ensi yonna neekaabanze wansuuza seebase buli mukazi n'omusuuza nga teyeebase buli mukazi n'asula ku bunkenke buli mukazi n'asula ku munkenke kati essaawa zino oli mu bitiibwa osirise ffe tulaajana why Zula tulimbwazo Zula ojja kwogera nno oba oyagala oba toyagala ojja kwogera Maama Fiina naye munnange bw'ati ate ensonga zino bw'azenyigiddemu era agambye nti oli Zula era erinnya lyo lizuula kati mukwano baagala ozuula ebintu ebituufu ddala kituufu omusajja yakwata omwana oba teyakwata mwana bufunze Maama Fiina naye zino ensonga azitankanya ekikulu zibuzaabuza kuva luli tugoberera nsonga n'emitwe abamu gituluma n'okutuluma naye era ekituufu stiiru kikyatubuze kati ate ye omukyala alumiriza omusajja we kwata omwana muyina maaso wano ng'aleese bwino yenna amazima gali nti omusajja nayinza okuba nga ali omwana nze nti abasajja naddala ate omusajja olina ebireve ebingi nze nkutiira ddala wamma sooka olaba omukazi byagamba wano kati ninnya ate tweyongeyo ebintu bino bwe byabaawo ne babitegeera nti mbitegedde n'abantu babitegedde okuba twava mu ddwaliro nga bafune ripoti okuva mu ddwaliro polisi gye yatutwala omwana ne bategeera nti omwana abadde akozesebwa omwami yankubira essimu ng'ali mu komera ng'angamba ngende tutuuse ayagala kunkopa seetinga nnyumba eri emitondwe ajjanjabe n'omwana miliyoni 2 kati neŋŋamba sijja kugendayo mu komera natandika okubira abooluganda lwange n'abasista b'oyo omwami wange ne batandika okubira abooluganda bange n'abooluganda bange ne batandika okuŋŋamba Hajjati ebintu bino tugenda tuswagana biki byonna ekituufu kiri nti omwami akiriza nti ekyo kyakikola naye
tudde wamu tuteese kubanga ogw'omusango gwa Nnaggoomola oli taata w'abaana bo nabiki byonna byonna. Ne bakola meeting ab'oluganda lwange n'ab'oluganda lw'omwami wange nga mulimu ne Ssekasemmambo eyali deputy mufti wa Old Kampala ne mukyala we kubanga mukyala wa Ssekasemmambo sister wa mwami wange. So that's why Ssekasemmambo yabadde mu kintu kino nnyo era yayogera nange olunaku lulamba ng'akuba essimu ng'anganya omumiitinga ng'angamba ekintu kimu jangu tugenda kuswala n'omwana waswala ebintu byonna byonna tumuprotectinga omwami wo n'omwana kakati twagala compensation jangu kubanga oba n'omusiba tolina kyogenda kuzza kintu kyahapeninga leka omwana wo bamujjanjabe naawe obeere ng'ofunye ki ennyumba mwogenda okujja ssente okulabirira bano abaana babiri bbaawo be yakuzaalamu nga bayita meeting nga waliwo ne balooya ba Hajji ab'oluganda bonna awo nno we tuli ye Hajjat Zula agamba nti omwana we omusajja yamukwata era amaze akabanga nga yeerwanako ne munnange yalabye ekintu kigenda kusoboka kwe kuvaayo ate najja munnange mu mawulire era takomyeko asabye minisita w'abavubuka Balamu nti bambi amuyambye ayingire mu nsonga zino mbu kubanga bannamawulire ba blogger ba YouTuber babawadde ab'effamire y'omwami gwagamba nti yakwata omwana we babawadde omusimbi ogutokomoka buno obudde bamukuba bukubi maji mavundu kikola kulwammwe nga naye nze sikiriimu ko Ssekasemmambo kino tukikola olw'okuba nti wagambye tekyayagala kubeera naki na mwami oyo katosobola kubeera nga togenda kubeera naye ate onoosaba ani obuyambi. We are just offering this house still neŋŋaana. Waliwo ebipapula bye baawandika simanyi kuva mu balooya ba Hajji eyamaani w'emutunda yaliwo like balina ebipapula bye baali balina ne bagamba abaali mu meeting nti bawandikeko amannya gaabwe n'okusayininga basayininge. Kitegeera nagaana kati bwe bategeera nti ŋŋaanye okukkiriza ofa gye bampa ey'ennyumba ne bakinteekako nti nali njagala bya bugagga bya musajja okumusibisa. Minisita taata amazima g'enjogera geego bye bansibako byonna ebyogerwa si bituufu. Ndi mukazi abadde yeerwanako nga nze abadde yeekolerera alina bwe mbadde nnina nga wange nga nze era mbadde sirina kantu konna nti ate nteekewo embeera eyo ntwala ebintu by'omusajja. Tokulaba omukyala ayagala ebintu by'omusajja nga tolina omusajja tolina kumala kuyita mu bino byonna okuddira omwana w'omuteekako ekintu ng'ekyo kinene n'omwami wo era muzaddemu abaana omwami wange babiri ddala mpanga ebyo nfune ennyumba eri gye bampa nga nina n'ennyumba ezange ezivaamu akasente ezisinga ne kali akayumba ke baali ba offeringa. Njagala bwenkanya taata nsaba bwenkanya okubira omulanga Honorable Minister Balamu nsabira gwe omulanga taata muyingire mu nsonga zange muntaase ebintu ebyogerwa si bituufu. Yita ab'oluganda lwange oba oyagala okumanya amazima n'ab'oluganda bw'omwami wange abaali mu nsonga ezo bakubuulira ekyaliwo. Sikkiriziganya nga nako nabo era n'omwami wange byabadde nga ngamba okuofalinga nabigaana taata nga njagala justice. awo nno we tutuuse ku nsonga za Hajji we tweyongerayo bannange tuli ku lutalo lwa bwasingo tusaagala kuwulira muntu mbuze ndi singo ebyabasajja nabivaako ebyabakazi nabivaako bamenya omutima apaana oyinza okuba nga obudde bwe bakumenyeramu omutima wali tonnayiga kusaba owooluganda jangu enkya ebukalango tusabe olunaku lw'abasingo bonna oba oyina abaana bameka oba munaye baakuzaamu abaana bo bataano ne batakulabamu kyamugaso ne bakusuulaawo jangu olunaku olw'enkya tusabe ofune omusajja ow'ensonga ofune omukyala ow'ensonga agenda okukuba empeta agenda okukuba embaga ate ogenda kufuna bufumbo obutukuvu ng'obufumbo bwo ne mukama abumanyiiko naye biri ebyasooka byali byakawundoka ku byeddirisa nga gwe weefumbiza omusajja omukazi yajjeewo n'akugamba tutandika obufumbo ne mutandika obufumbo obutalina bwe buvudde so owooluganda enkya jangu twenyigire ate mu ssaala y'abasingo tufune ebirungi bya mukama munnange bwe tweyongerayo n'omuyimbi Stesha Mayanja ono nno fulufiga asanyuse nnyo oluvannyuma lw'omukyalo ono ate okuddamu okugamba nti azzeemu ebyokuyimba manyi mabegakaawo abadde yabiwumuza nga takyayimba kugamba ngo emirimu egyo tumuyite kikadaama abadde ki nga gimuwuuba wamma ne bambi yazzeemu ate ensiike y'okuyimba ate fulufiga nga yakusiimye
nakwagaza n'abaali bakukyawa so kumulabe katini wano ate era nze kambasibulire wano omukama abampere binayo omutima gwo ngumanyi manyi kyozitowera eggwanga lyaffe oyo lideire income oli abakulyako bangi but oba okomyewo mbeera musanyufu nnyo kuba abantu baali bamisinga musical abala babimba misinga salifu jango peyo limba stashalumu abantu bangi abakugulanga ku mbaga ku mikolo biki walisanga abaana bangi stasha mayanja siri kwerabira walondo omwana ayi mukama katonda alimu basuula omwana stasha nalondo omwana mpayo limba stasha lumu ne katundu njagala balule katonda mwabanga akomye bamugule ku mikolo stasha alondo omwana nga tetumumanyi linnya by the way awo ku AY omwana bamuswa namusanga mu bugoye stasha nakwata omwana amutwala ku poliisi nga baby nnyo muto nga taliko na kipande taliko ki in fact niba naye katonda ono wabuyinza anyway stasha katatusa akoleka kubonaabona omwana baby ali mu busuuka stasha amutwala ku poliisi nga tumanyi wakutandikira nga mumanyi poliisi namusaba ne mugamba stasha oyo mwana abeera naye gyo mikisa ne tunoonya erinnya omwana tumutuma lake katonda yawa omwana omukisa stasha n'agula amata nga buli kyakola stasha yazaala omwana oyo yazaala omwana nga alina abaana ng'ayonsa naye ng'era nze bwe nali nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afuna accident bannange byose byenjawulo kadde okitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafude olusi yeerabirayo alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulinamu katinga kano kebayita prostate relax kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ebyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze okukyawo bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation waba tuse mu ssaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias